Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ugandans wake up. It is not like that. It's not supposed to be like that. If it happened 10 years ago, don't think that it is the normal. It is the order of the day. No, things are not supposed to be like that. Tulina okubanga eggwanga lyaffe naffe tulina tusobola okuva ne tubaako kye twogera nga bannayuganda. Tuleme kuteekawo mbeera tugabe nti kibiina omukatufaayo ayogera byafa. Twagenda okulaba nga ekibiina ekimu oba ekibiina ky'ebyobufuzi singa kivayo ne kyogera bwekityo bannayuganda bajja kugamba obeeyagaliza. Nga kifo kyonna mwenduula naye ndi muntu owa bulijja lubeera oggwanga linayagala okulaba enkyukakyuka. Naffe tupulayinga eroolo byaffe. Bannabyobufuzi bafuuse abateefiirayo. Bannabyobufuzi bafuuse abaluvu ab'ebbaluwa. Kweyagaliza. Bannabyobufuzi bafuuse ekitакyategeerekeka. Beyond the newsroom, gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera. Nyizeddeni akuweereza nno okusinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate era nga tukuleetera ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate oba oliawo n'ensi yonna okutwaliza awamu. Lwaki Beyond the newsroom bwe tuguyita omukutu gwe titukuleetera ensonga oba oliawo ezisukkulumye abalala bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bazireka ate ne tuzikwatako ne tuzimulula mu ngeri eya kisajja kikulu oba gye tuyinza okubeera nga tuyita engeri eri professional mu mawulire nga bwe gagenda mu maaso n'okubeera nga ajja tugamba. Amawulire galina ebitundu byago bingi nnyo. Waliwo abakola entertainment journalism, ne wabaawo abakola sports journalism, ne wabaawo abakola just normal journalism. Buli omu gy'akeera ku makya gy'akola ne bwe balonze ku kkubo ne bakola presentation neebaawo. But someone who is professional sometimes oleeta ebintu nga biriko beyond abalala bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga babirabirya. Tulina n'ekyo tuyita investigative journalism, okunoonyereza okwo okusukkulumya n'oleetera omuntu ekintu kye badde tasuubira. So olunaku olwaleero tulina bye tugenda okugenda maaso n'okubeera nga twogerako. Wabula njagala kwebaza video giwe like etambulire ddala n'omulala agende maaso n'okubeera nga agifuna ate oba oliawo bintu bingi byagenze maaso n'okubeera nga bakola mu ggwanga Uganda. Lwakuba abantu abamu ba activists mu ggwanga lya Uganda beerabirwa ne baba nga tebakyabijjukira. Mbadde entambula olunaku olwaleero n'enzijukira ku mugenzi amanyikiddwa nga Adamu Mulwana. Omusajja mukulu yafa mu mwaka guno gwennyini gwali mwezi gwakumeka gwa 23 something around there. Naye Mulwana yayimba oluyimba olwe bayita atoka kwa barabara olwa Dr. Kizza Besigye olwafuuka ensonga 2011 ne lujja mu 2006 wonna nga lwe lusitudde Besigye. Naye omuntu ng'oyo oyinza obutamujjukira na kumuwulirako mu kamwa ka bannayuganda nga bagenda maaso n'okubeera nga boogera. Kakati ne wabaawo abaze nga bafominga pressure groups ez'enjawulo naye era nga kizibu okugenda maaso n'okubawulira. But ebimunze ku bintu byenjize ku President Museveni nti yemu ku bantu abaavayo n'agamba nti ngenda kukola ekintu kino ate n'amaliriza nga akikola. N'anyweza entebe ye n'agamba teri agenda kukwata ku ntebe yange. Ekituufu ne watabaawo akwata ku ntebe ye. Naye ng'ebyo byonna abikoze nga yewadde obudde naye n'aba muvumu ku ebyo byagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo akola. Waliwo kye twalabye eringa pressure group balinga tubayite ba activists abagenze mu maaso n'okubeera nga babaawoko kye batandikawo nga bagamba nti it is anti-corruption or something citizens action against corruption. Yeah, bakitandikawo era twabalabako ku Serena Hotel. It was last week I think. Speak Hotel. Ku Speak yali Speak Hotel nga bagenda maaso n'okubeera nga boogera ku nsonga oba oliawo eziruma bannayuganda. Omu ku be nalaba yali mukulu ono. So mukyazizza olunaku olwaleero atubuulire ekinyusi ky'ensonga ezo nabigendererwa ki ebirimu mu ekyo. Omukulu nsanyusa okukola kale nange nesiimye okuba nti ate okukomeza okutukuno okujja okubaako ensonga zembulira bannayuganda n'ensonga ate zennambula ebintu engeri gye bitambulamu okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda. Njagala okubabuuzaako bannayuganda ebina gye muli beebaza emirimu mwenna abali mu bitundu eby'omu byalo mbabuuzizzaako mu ngeri ey'enjawulo naddala eri ewaffe e Kassanda.
Bagamba ekintu kimu nti buli enkuba bwetonya teekayo ekintu kyonna mu ttaka kubanga ebyakati esizoni zakyuka tebikyalinga Muganda ye yalugera ewagwa enkuba wagwana wagala sooli teekayo kyonna kyotaddeyo naye etwalinga tuga nti naye mu sizoni yakusiga ate eno yaki omusana gwaka wotagusuubira enkuba ate neetonya wotagisuubira kugamba ebintu bwe bityo bwe bitambula naye tufube okulaba nti tulima emmere etumala mu maka gaffe tulye emmere etumala tuleme kulya buli kubeerawo naye tulye emmere tukute abaana tubawe emmere bakkute abaana balye emmere babeere nga bakkuta naye bannange embeera eriwo olunaku olwayo tusuulira mukyere abaana basuulira zichipusi embeera abaana basuulira ziguli bino bazitani walira zino baleese bazifumba mugondi bibeeranga makuroni abaana basuulira nyuli twasuuliranga akakupa kali akayuni kali bwotaddeko ekikopo ky'obuugi nuli omummonde guno gukaluba ogukumuuka omuwogo ogwo ogukaluba nuli ettooka eriboobedde bulungi ddala omwana nakulanga ne mu magezi mutufu alina obwongo nga yes bwagenda mu kibiina asaza akola atya netukula bwe tutyo naye olwaleero munange embeera ekyuse naye tulwane buli alina akataka wooteeka ekyokulya teekawo abaana basobole okulya omuwogo kuba tegukyagulika abaana basobole okulya ku ttooke kuba terukyagulika balye ku mmonde kuba takyagulika balye ku bijanjaalo kuba tebikyagulika so n'olwekyo mbakubiriza buli omu woosobola okulimalima buli omu wonnawonna ne bwoba okola mu yafeesi baako woolima oteekeyo ekyokulya kijja kubanga ate kituyamba okuba nga tuwanyisa ebbula ly'emmere mu ggwanga weyanziza nnyo okumukyaza olwaleero kale oyo nno ye mukulu Katumba Gerald era bwagenze mu maaso n'okubeera nga oba oliawo atubuuzaako kati nno mu abasinziira wabweru w'eggwanga tugambe Jordan Dubai Qatar awo nno ku kyombo kya Buwarabu mama yisozaamu eggaali then abali ate eri mu Asia n'abali mu Europe bwenjogera ku Asia ngamba America, South America, then genda eno mu Brazil yonna n'abali eri mu Europe gamba nga Bungereza, Bufaransa, Portugal n'ensi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala eziri eyo ate nga bannayuganda yonna bawangaalirayo obanga oyogera ku bantu b'ebweru ng'obatumi weerabiranga bannayuganda bannaffe abali mu kubonaabonera Myanmar eggwanga libayita Myanmar liri wano eno mu South America yali emanyiddwa nga Burma eriraanye eggwanga eriraanye Thailand, Indonesia, wali Singapore akasaako eri Myanmar baali bazimanyi nga Burma abantu abagizanyangamu ne Katemba films nyingi zebagizanyamu Sematalo mu biseera bya Sematalo eggwanga erijjukirwa nnyo bannayuganda bangi bali kubonaabona era abamu baggwamu n'essuubi nti obaoliawo baliddamu n'okulabako ewaabwe kubanga babatwalanga babakukusa nga babatutte ku Thailand babafunidde emirimu mostly bannayuganda mwegendereze nnyo bw'obanga oli kafulumu IT bebasinga okwetaaga bakafulumu kompyuta bebasinga okutwala webakutwala nti bakutudde Bangkok ekya Thailand era omulimu webakulaga ogenda kufuna $7,000,000 ogenda kukola booti olutuuka ku kisaawe Bangkok emmotoka gy'oyingiramu bakuvuga mayiro bangamba okusinziira Katambi kenafuna waaliwo omwana eyebba n'apereza akatambi bakuvuga mayiro 67 ne bakufulumya ekibuga Bangkok ne bakufulumya ebibuga byonna ne bagenda ne bakudropinga n'osanga emmotoka endala babavugira mu mmotoka za bbeeyi emmotoka eyo nebavuga mayiro nga 100 negenda nebatuusa ku nsalo ey'oku ttaka inland border eyawula Bangkok Thailand n'eryo eggwanga erya Myanmar kati ensalo eyo efugibwa abayeekera jjukira obutundutundu okusinga obunene mu ggwanga erya Myanmar abayeekera be bafuga gavumenti yayo bagifufugaza dda bagifukamiza kati bw'osala awo bwoti kasita babasaza awo n'akasente wekayitenganira osobola tuleeterayo abannayuganda bameka nti ndeese 5 buli omu mubala mutwalo gwa $1 ono aleese nga bamuwa akake wali nga bakutikka mu yaabo abayeekera nga bakuvuga mpaka wali mu maka g'abayeekera awo omulimu gw'abannayuganda bakafulu mu kompyuta kubba ssente kuva mu America, Bungereza, mu Faransa, Germany,
ge mawanga ge basinga Italy ge mawanga ge basinga okubba mu sente kutula wali ku computer okoze sente mmeka tumanyi ddiru oddawamu tomanyi ddiru okolaki byonna obikola ku mpaka wali bw'olemerera okutuukiriza omutemu omuwendo gwa sente gwe baagala gwokoze gwopye ku internet gwenge eyiyo basima eyiyo nga basima tebaagala kumanya tebaagala kukolaki tolina gw'omanyiyo tolina gw'ogamba tolina gw'okolaki nga bikwasa ennaku they are very many there batunuulira mu higher institutions of land kuva Makerere abo abaana bakafulumu IT abo bagezigezi abo nabana abaana abakolera mu kibuga abo abagezi mu kompyuta abo tasobola bayingira mu system z'omu America mwe bajja sente zibakolaki ezibabeezawo mu buyeekera kyevolaba obweguze lwaki obuyeekera bulemeddewo emyanya lwaki gavumenti yayo eremeddwa okulwanyisa obuyeekero bw'omala they are rich extremely rich balina sente ezitalina agamba bazibba kuva bakozesa system eyo bakozesa baana bannayuganda abantu yes abo abaana singa babadde wano ne tubayingiza mu system yaffe oh my god singa tuli wala nnyo mu technology abaana bali Myanmar bali mu kuvundira eyo tamanyi dirwali dda tamanyi dirwali kolaki kakati kasita abayeekera bakozesa tebasobola kukuta kolaki ogenda bakolaki bala nkoma kati bwe bakukoowa wano nga bamaze okukozesa wano nga bakuwa abalala mu kitundu ekirala era Myanmar bannange bekikwatako mu gavumenti abannayuganda bangi gye bali Myanmar bavubuka bato their students bakamaliriza emisomo abamu bakafulumu kompyuta bali mu kukolera bayeekera b'Myanmar okubba sente ku mitimbagano okubba sente basinga kubba mu America basinga kubba Bungereza basinga kubba Germany actually ne Japan Bufalansa Italy gye basinga okubba ababakukusa bannayuganda bannaabwe era omukyala linki yaabwe ali Dubai mukyala mu China alina omukyala gwakolagana naye munnayuganda balina ne linki wano omusajja omu kansala wa kitundu ekimu wano mu Kampala wano nabwe nawulira bwe bakwata ne basibira luddawa naye tetugenda so just njagadde message oba oyogera ku bannayuganda abali mu bawanga ate naabo tetubeera tobeerabira naye bannayuganda bangi ababonaabona mu nsi ez'enjawulo neetali eyo yokka naye kye tuyinza okubagamba kimu nti oba oli awo byonna Katonda alisobola bwe tubakwasa katu kigendererwa ki ekyali era mulamwa ki oguli emabega wa njite pressure group eyo gye bagenda mu maaso n'okubeera nga etandikibwawo nalaba nebigirwa yalimu ate nga bigirwa olwedde yatandika pressure group eya Busoga eyo neebuuza yiyi mulamwa gwalwanirira buli bwanguzi bwomalawo it was a joint okwegatta wamu kw'abalwanirizi b'emirembe mu ggwanga erya Uganda abalwanirizi b'emirembe ba human rights activists n'abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga ab'enjawulo okwegatta wamu okwabo byali bibiina bya njawulo kati ogambe nti walaba bigirwa okuva eri mu Western Uganda ye yatandikawo pressure group eye abalala okuva mu bitundu ebyenjawulo ebitali bimu bonna bonna nga balina ebibiina ebyabo oba pressure groups ezaako batambulira ze batandikawo abajja abeetaba mu nteekateeka eyo nange kennyini naliwo ku lwa pressure group gye tuwatandikawo wamu ne banna natula wansi nenfunuulira naye ndaba nga ekyamazima mu ggwanga erya Uganda ffenna tuli bayiribi netandikawo pressure group eyo emanyiddwa nga Generation Hustlers Initiative GHI Generation Hustlers Initiative ng'etunuulidde bannayuganda abayiribi ababeera mu bulamu obuyiribi wakati mu mbeera abakulembeze obutatufaako obukulembeze obuliwo okubeera nti tebuganyudde munnayuganda onaakeera n'ayiriba munnayuganda abeera mu bulamu obw'okweyiya obulamu obw'okwetetenkanya obw'okuyiiya obuyiiya so nenfuna nengamba nti ekyamazima twetaaga okubaako mu ddoboozi ery'enjawulo
okuteekawo nga bannayuganda okulaba kutya bwe tuyinza okugamba naffe tuwulibwa. So yensonga lwaki nange naliwo mukungi eyo nga twagala kujjayo eddoboozi eryawamu ng'aba activists nti tetutunuulidde kibiina kya byabufuzi, tetutunuulidde munnabyabufuzi yenna, tetutunuulidde mukulembeze yenna, olwala tutunuulidde embeera eriwo olwaleero. Kubanga bw'otunuulira tulinga abatandise okukkiriza, bannayuganda obalaba balinga abakkiriza nti ebintu yes birina kubeera bwe bityo. Tulinga abatandise okukkiriza nti ddala enguzi erina okubeerawo, tulinga abatandise okukkiriza nti ddala obubbi bw'essente mu gavumenti bulina okubeerawo, tulinga abatandise okukkiriza nti ddala kituufu mutuufu omuntu talina ddembe kulaga butali bumativu. Kati ffe ebyo bye tugamba nti no, Ugandans wake up. It is not like that. It's not supposed to be like that. If it happened 10 years ago, don't think that it is the normal. It is the order of the day. No, things are not supposed to be like that. Tulina okubanga eggwanga lyaffe naffe tulina tusobola okuva ne tubaako kye twogera nga bannayuganda. Tuleme kuteekawo mbeera etulabe tugambe nti kirimba mu katifayi ayogera yafa, ayogera yakwatibwa, ayogera yabusibwawo, ayogera yakola ki. Twagenda okulaba nga ekibiina ekimu oba ekibiina ky'ebyobufuzi singa kibayo ne kyogerawo ekityo, bannayuganda bajja kugamba bwebeeyagaliza. Pressure group eno teyimiridde ku byabufuzi. Teri ku byabufuzi. Kyeva olaba walabamu mwalimu ab'NRM nga ba activists, naye nga b'NRM, aba DP, aba NUP, abatalina kibiina ng'ali independent naye nga ba activists abavaayo ne bakulemberamu embeera. Kubanga tugenza okutunuulira olunaku olwaleero ng'ekyamazima ebintu bannabyabufuzi bano batulyaza amaanya. Bannabyabufuzi ebiseera ebisinga obungi balowooza ku kyalo ekigenda okubayisaawo. Bali mu kudibatinga ku policies, bali mu kudibatinga ku bills mu parliament. Wakati mu mbeera ng'eggwanga lyongera okwonooneka, lyongera okufa, ani agenda okwongera ekisengula abantu ne tukyerabira, ne tukiteeka ebbali. Ekibba ssente mu gavumenti ne tukyerabira, ne tukiteeka ebbali. Kubanga tuli mu kufokasinga ku bill, tuli mu kufokasinga ku act eri mu kubaganyizibwako ebirowoozo oba ku policy. Ba activists tugamba no, it is not like we're supposed to be like that. Let the politicians play their role. Babeere mu docket eyaabwe. Naffe abantu aba bulijjo abatali nti ngenda kuba nga nkolereza parliament olw'okuba mu ntuula, atagenda kuwolereza ministry yonna nti olw'okuba mu ntuula, atagenda kuwolereza KCCA olw'okuba mu ntuula, sirina kifo kyonna mu ntuula, naye ndi muntu owa bulijjo alumirira oggwanga lino ayagala okulaba enkyukakyuka. Naffe tupulayinga eroolo yaffe. Tewaliwo oggwanga likyuka nga likulembeddwa mu bapoliticians. Bapoliticians kubanga bo babeera ne interests ezaabwe. And nekira babeera ne roles ezaabwe ezibeera zirambikiddwa. Kyeva olaba nti waavaayo okubaako kyayogera ne kyakola, waliwo amateeka mangi nnyo agabeera gamwetoolodde agamukwata ng'ate talina bwagasimattuka. So ate nze atalina kifo kyonna mu gavumenti oba talina kifo kyonna baniddembe ng'okwogera kyonna era nsobola okubaako kyonna kyenjogera. Amateeka matono nnyo agabeera ganneetoolodde okubaako yegaŋŋamba oba okunvunaana. Kaakati ffe tuddidde ba politicians bali tubatadde bazannye roole eyaffe, kyokka ate nga bo balina ekitimba kinene kibeetoolodde. Kati ffe ate abatalina kitimba kinene kitwetoolodde, ate ffe tuli eno tuzinze mikono. So twayagala okubeera nti tujja wamu nga bannayuganda nga ba activists, tuzuukuse obwongo bwa bannayuganda tubagambe, look, you have a stake in this country. Don't wait for your member of parliament okukulembera nti ogende olaga obutayumativu ku buli bulamuzi obukudde gye. You can do it yourself. Gwengo osobola okyekolera. Tolinda mubaka wa parliament, tolinda kansalaawo. Kansalaawo waliwo ebimukakatako okukola eri mu kanso, atudde byaliko okukola oluguudo olwo okubukola. Kansala alina okubanga ataddeko omukono. Bw'ataaba eyo ekiteeso tekijja kuyita kukolera luguudo. Kati bw'anaaba ng'obudde abumaze mu activism, ate era ekiteeso tekijja kuyita, osigale nga tofunye buki buweereza. Kati tolina nabo ogenda kumugamba nti ali accountable luguudo luganya okukola, kubanga omutuma emirimu egitali gikye mingi. Kati bw'eri muleke mu kanso
ebiteeso bigaana okuyita nga gyali atudde omuvunaanire gwe naawe eno zanya omupiira ogugwo kati ekyo kyetwavaayo okutandika okukola okubalaga kubanga munnauganda yandibadde alindawuliza alengere wali nga waliokona lebatuuziza press conference. We are tired of corruption in this country. We are tired of this in this country. Ate twagala parliament eggala anakukulemberamu ngenda okugala parliament mwatuula mwafuna miliyoni 3 omwezi ng'omusaala abamuwa n'emmotoka anakukulemberamu ngenda okukiga ne sitting allowance kyokka ate nga ffe tugamba ekizimbe ekyo kisooke kiggalewo tukooye kubanga yensibuko yaki yentabiro y'obubbi wano mu ggwanga erya Uganda kisooke kiggalewo ekyo olina kikola nga mmwe bannansi. Olowooza pressure group eno erina impact gyegenda okubeera ng'ereeta mu ggwanga Uganda erina byegenda okubeera nga ekyusa bwe baba nga abalwanirizi b'eddembe mwegattidde wamu kutereevu kikyusa ki era munnauganda kikyaba alowooza mu bwongo obwo kyaba ekimu ku byo olunaku olwaliro bw'otunuuliranga bwe tutambula ebyobufuzi bwe bitambula nontono even mu Uganda oba Africa nene ensi yonna omutwaliza wamu abantu ba bulijjo balina obwesige bunene nnyo era bawulirira nnyo mu bannaabwe aba bulijjo okusinga mu bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bafuuse abalimba ab'ebbaluwa waliwo n'enjogera eriwo nti teweesiganga bannabyabufuzi bafuuse abalimba ab'ebbaluwa bannabyabufuzi bafuuse abalibeevu ab'ebbaluwa bannabyabufuzi bafuuse abateefiirayo bannabyabufuzi bafuuse abaluvu ab'ebbaluwa kweyagaliza bannabyabufuzi bafuuse ekitakyategeerekeka olunaku olwaleero. Kati vuba mwagala okukyusa eggwanga kati bwe tuba nga twagala kukyusa system tukyusa system n'ebyobufuzi bikyukiremu tuve mu byobufuzi bino ebiriwo olwaleero ebyokuvumangana ebyobufuzi ebyobukyayi wenale mutatuulana wa DP wenale mutatuulana wa FDC wenale mutatuulana waki kyokka ate nga in the chronology of politics there should be an opposition and the ruling government. Ekyo kiri everywhere. Kubeera tugeze NRM bweva mu buyinza era wajja kubeera opposition ng'oliwo ali mu buyinza tugezese nti DP egenze mu buyinza era lumpu NRM bajasigala nga opposition. So kati tusobola kugamba nti titusobola kubanga tukolagana kati tulina okuzimba ebyobufuzi ng'abali mu buyinza bakwatagana bulungi n'abatali muki. Omulamwa gwa pressure group eno kwe kuzimba oba kuteekawo structure empya etabaddewo mu byabufuzi bya Uganda okubeera nti ebibiina tebyawulayawulamu bantu wabula tusobola okukolera wamu ng'okutwala eggwanga mu maaso. Because politics is not all about individuals. Politics is not all about political parties. Politics is all about policies. Which policies affects everybody? It is a policy from politics. It is all about policies. Kati policies ezikolebwa bwe ziba nga zinyigiriza buli muntu yenna. Ffe lwaki tuberekera bannabyabufuzi ebyo byabwe? I'm not a politician. Kabakole ebyabwe. Nze ndi muyimbi. I'm not a politician. Kabakole ebyabwe. Yet ng'enkyo ogenda kukeera okayana otandika okukayanira corporate law. Policy erina okukolebwa munnabyabufuzi kyokka bw'obyejjeemu ogamba oli muyivu kati bw'obyejjamu oba owadde omwagaanyi oli okukola ebibye ogenda kumubanja ki. Kino kye mugezaako okukola kwe kuyimusa eddoboozi lya buli muntu. Let us all be involved. Buli omu akwateko. Everybody must be involved. Bwe kuba kuvumirira buli bwanguzi ffenna tubuvumirire kireme kubeera kyagulanyeeka omu bwenyini nti bwe tulwanajja Kazindaala avumirira obuli bw'enguzi kireme kubeera kya Mugisha Muntu kya Dr. Besigye kireme okubeera kya Norbert Mao kireme okubeera kya President Museveni but all of us. Era bwe tuvayo ne tugamba nti gundi oyo tumukooye lwa buli bwanguzi ffenna tugambe nti tumukoze eki tumukooye bwe tunayogera ffenna tewali agenda kubanga atusinga naye olw'okubeera nti wano
very few who can speak, abalala nga bazinga emikono. Kati oli gwe bagamba kaga mwe mweyita baani abo benoonyeza banoonya kakulya, abo benoonyeza byayo, kubanga muli batono aboogera out of the majority. Mu bangi mwe muli batono aboogera. Kati oli kyangu nnyo okubaleboolinga n'abasiiga kyonna kyakola ki kyabasiize n'abassa wansi. Naye bwe mubeera abangi amanya this is a collective voice. It is a collective responsibility. Now, Generation Hustlers Initiative, what we are saying, we are awakening people. We are awakening the minds of Uganda. We are changing the narrative of politics in this country. We are changing endaba y'ebintu. Tugezaako okuwakeninga Munnayuganda kumuga no, engeri gy'obirabamu nedda. Tusobole okutuukiriza kiri eky'abantu okuva mu kumanya obumanya ebintu wabula babikole ki babitegeere. Eno gye tuyita genocide ye Kenya. Butereevu. Kati mwina Geno H. H means hustlers. Abapambanyi. Ensonga bwe ziri Katonda. Naye I think kulwembeera y'obudde tusummarizing ensonga zino nga bwe ziri. Kakati omaze okutulaga nti eno Geno H oba initiative eno teyazze nga kisinde kya byabufuzi wabula ekyokulwanirira eddeme n'okulaga bannayuganda responsibility yaabwe Kibalina okukola ekituufu. Nga tumaliriza ebiruubirirwa byakyo ne role y'abannayuganda kyogamba nti munnayuganda ayina kyenyigiramu bw'ati era eno y'engeri gy'agenda okibenefitinga mu bufunze bw'ebyo oba olyawo Mukama waaliba asiimye tunaaba tuzeemu okusinkana natandikira otunuulira gundi ya Generation Hustlers Initiative nene sisobola kunnyonnyola n'egimalayo mu kaseera kano naye bwe tunaafuna akadde akalala tujja kusobola okuba twongera okugirambula obulungi ddala Munnayuganda abeere ng'agitegeera bulungi. Naye ekisinga obukulu kye twatunuulidde era kyenna tunuulidde nsinga Munnayuganda nti yes tusaba enkyukakyuka, tuludde nga tusaba enkyukakyuka, tugamba tulwanira enkyukakyuka, tuwagala enkyukakyuka, naye waliwo ebintu bingi nnyo bye tubuusa amaaso. Tetunnaba kuzuukuka mu bwongo okuzuukuka kuli kwennyini nti olwaleero bwe mbanga olwaleero njogera njagala kino kikyuke, njagala kino sikyagala, kino nkyagala, kino sikyagala, ate munnange ali ku kyakutandala naye ate nga tukosebwa kyekitya kyekimu. Bye bino byolaba Katemba aliwo olunaku olwaleero okutujja ku mulamu omukulu ne tutandika okudiscussinga minor issues. Naye ate nga ffenna we are equally affected in this country. We are equally affected by high taxation. We are equally affected by theft, by corruption, by bribery. Buli kimu kyonna we are equally affected. Naye ate bwe tudde eri mu kwerwanako ate buli omu n'atandika kwogera ddoboozi. I want to show Ugandans that no, we must speak the same voice and we can do it just like nga bw'olaba abalala bwe bakola. That is why naggyeyo ekigambo ekyo hustlers nti wano buli Munnayuganda yenna muyiribi. Obulamu tubeera mu bwakupambana, bulamu bwakuyiriba. Everybody is hustling buli omu waali. Buli omu obulamu bwalimu ne bw'omulaba mu ofiisi obulamu bwalimu bwakuyiriba bwakuhasulinga. Abantu bali mu mabanja, tewali ayimirizawo bizinesi nga tagenze mu banka. High interest rate mu banka eri waggulu. Gwokitegedde nti abantu bonna baddukira mu banka kufuna zironi okusobola okuteeka mu bizinesi. Kyokka ate n'okwata banka n'okunoddera interest n'ogiringisa mu kifo ky'okugisalako ky'okugitoolako. Ate n'obongera okubateekako emisolo emirala nga nagyo giri waggulu. N'osanga oli ng'atudde mu dduuka yes bya miliyoni 5 naye ng'omusajja ebirowoozo alina amabanja, alina banka, zironi, eno konteyina eremeddeyo, konteyina gye baali bajjako omusolo gwa miliyoni 5 ne bazitripolinga 15 ze bakuggyako. Really kati gwe omuntu wa bulijjo bw'otunuulira omuntu oyo gamba abo beesiimye, abo be bali mu kintu beesiimye batuusa na zi konteyina, naye bwakutunuulira gamba oyo yeesiimye talina bizibu ng'abizibu ebimutuddeko biyitirivu. So navuddeyo okugamba nti Bannayuganda mwenna kambeere eddoboozi lyabwe that regard. Era sibo kati wano tudde na pulezidenti w'abapambani
president w'abayiri nze kubanga bino byonna mbiyise mbuna obulamu bweyiseemu ate mbulimu ate nga sirina kye neeyagaliza njagaliza buli munnayuganda ate nga engeri gye tusobola okukifuna nze njiraba byebino ebigambo bye twogera era tusobola era nze am confident we can. So bannayuganda ekisooka kye njagala okubasaba kuwuliriza bubaka wakati mu kuwuliriza obubaka babumanyi ate babutegeere yenna abutegedde ayongere okubusaasanya okutuusa abalala. Kale what Kasumba Gerard anyway ndowooza possible njagala okubasiibula bannayuganda mbeebaza mwena mwena abatugoberera sebo njagala okuba nga ate njagala mu ngeri ey'enjawulo okubuuzaako wamu n'okwebaza abakulu aba Dalon Music bavuddeyo okutumbula ebitone by'abaana abato ensagu awo aba Dalon Music eya Dr. Roni ebalinyebalire ddala okuvaayo okutumbula ebitone ebyabavubuka nga bwolaba ebitundu bino kati ebitundu bino ebya sayidi eno ti abavubuka bangi bato tebalina mirimu n'ebirala ebiringa kati okusinga okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka bwe babeera nga abalina ebitone bagenda ne basobola okuba nga batumbula ebitone byabwe. Waba agasseeko ettoffaali ddene nnyo enkulaakulana y'eggwanga Dr. Ron kwebaza wa Dalon Music era bakoowoola sebo nawe nkuyita ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana wali ku Tembeya Club esangibwawo Nsagu wetugenda okubeera ng'abaana abato be basobodde okuba nga bakwatako ate batandika okwolesa ebitone byabwe mu kuyimba bafuna ennyimba zaabwe ezisooka okubeera nti tomanyi obuulyawo tuyinza okuba nga ate tujjamu ebitone ebigenda okubeera eby'amaanyi mu ggwanga kubanze nabalabyeko ba Queen Liz bayimbi balungi nnyo Malake Ben bayimbi balungi nnyo n'abalala tusobola okujjamu ebitone ebigenda okuba nga ate byongera okuba nga biwanirira music industry y'eggwanga ate erya Uganda. Kale bwatyo bwakutegeezezza nno gwe munnayuganda omanyi ndi muntu ayagala ennyo okulaba abavubuka abakola nga babaako ate kibongera okukyusa ku bulamu bwabwe ate n'okwongera ku ggwanga lyattu Uganda. Lwaki sibaagaliza bye munjagaliza kubanga muli eyo bangi byomwanjagaliza bibye so nkwagaliza byonjagaliza Mukama Katonda oyo abankuumire oba oli awo Katonda atulage ku maziga g'abalabe baffe ne ku maziga g'abalogo ate atuwe ku ssanyu lyabo abatwagaliza ebirungi tubalabeko nga musanyuka engeri gye mutwagaliza ebirungi naawe nno ansabire obuwangaazi nsaba Mukama akuwa ekisa nkulabeko ng'okaddiye ng'owangadde nanjagaliza ofuna ssente nkwagaliza nkulabeko nga weevuga mu mmotoka ez'ebbeeyi nga tobbye ssente yamwe wa musolo wabula ng'okoze ate nga Katonda akuwadde omukisa akume atakuumira mpeero yayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira guluddene era nsaba omutonza gumu oyo abankuumire ng'enkwege zikyabakubira enduulu ayisa abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri baffe Ssaabasajja nnyini mu Land Road nnyini bakyala Ssaabasajja Wangaala Maama Nnaabagereka agerekere nno Obuganda mubeere bulungi tusinkane Mungu ng'asiimye naye mbakubiriza okuba abakozi ennyo okusinga okulera engalo kubanga ebibala by'okulera engalo kubeera kufa wabula ebibala by'obukozi kubeera kutuuka ku ebyo ebirooto ne bifuuka ebiriwo. Mukama bankumye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.